saa 10 ku mukuto gwa Daily Still Hope. Ali ku Daily Still Hope 2 mwena tubagala nnyo n'emikutu gyaffe egy'olulimi Olungereza. Tish TV, Testimony TV byonna gye musinzira okuba nga ate mutulabira n'okuba nga ate mutuwuliriza. Kama tukwebaza kubanga oli mulungi tusoboseza okuba nga ate tukomawo okuba nga twogerako eri abantu bo. Twaniza omwoyo omutukuvu ajaluŋŋamye era atukulembere byonna bye tugenda okuba nga ate twogerako mu Kristo Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Amiina. Studio sirinzekka omukulu wale okuba nga ate naye akuwa ensonga engeri nzazirabamu kababuuzeeko. Balamusiza nnyo mwena abeekumidde ku mukutu gwa Daily Still Hope. Banaye mukola ky'amaanyi nnyo, mwebale okwefiiriza data wamu n'obudde ne muba nga muwuliriza messages n'eno. Mukama abampere nnyo omukisa. Amanya Kanyike Deriki nga bulijjo. Kale olunaku lwa leero era still manyi katemba kati yasukka naddala mu kanisa wa mubiri gwa Kristo. Ina akatambiira kenjagala osooka olabe naye kano kawanvuko kadakika nga 3 n'obutikitiki obugwamu okawulirize bulungi. Comment section weeri ja kubanga naawe otuwa view era ono bamuyita Ssenyonjo. Si pasta nsija liteekako ono musamize mu lufuutifuuti ebeera wolfe. Wolfe ogirabira ewala oyinza ogiyita ki endiga naye nga sembera olabe wetekutuleka ekigere. Ati njagala owuliza akatambi kano dakika nga 3 ate tusobole okuba nga tukomawo tutemeteme ensonga ezo ate tulabe magezi kige tuyinza okuba nga tuwa kubanga lutalo olinga oluguseewo wakati wa Ssenyonjo omusumba Kiganda ate n'omusumba Ssenyonga n'omusumba Monsumbani Serwadda okusinzira kuki ku bigambo ebitambula ate mu katambi ako. Kale wuliriza tukomewo. Otambuliza obubaka buno butuuke ku bannyini bwo. But let this message move to the owners. Omuntu asooka muwanya ekitiibwa bamuyita Musumba Kiganda. The first person is called Pastor Kiganda. I honor you so Kiganda much. tumuwa ekitiibwa musajja mukulu alina envi. We honor him so much. He's grown up with grey hair. Nze nkuze muwulira. For me, I've grown up when I'm listening to him. Omuntu owokubiri Musumba presiding apostle Musumba Serwadda Joseph. Another person is Pastor Serwadda Joseph. Tubawe ekitiibwa mbawe ekitiibwa kingi. I honor you so much. Naye njagala okubuuza ekibuuzo. But I want to ask you a question, you people. Yesu gwe mulina okubuulira mwamwerabidde. Did you forget Jesus that you have to talk about Nemuteekawo today? Ssenyonjo ku TV zammwe ne rediyo. Did then he bring Ssenyonjo on your televisions and radios? Era mbabanja Musumba kubanga abo be bakulembera Musumba Kiganda Musumba Serwadda. And I really demand you people, Pastor Kiganda and Pastor Serwadda. Mbabanja tubawe ekitiibwa ku myaka gyammwe naye mbabanja mutandika okunoonyereza muleme kutomeranga bintu bye mutategeera. I want you to just always speak what you know about. Kibi nnyo omuntu omukulu okufunguka obubugo olw'ekintu ekitono. It is not good for somebody to always speak like that before people. Mwankeereddeko. You woke up in the morning. Nti nagamba nti abantu sente zebawaayo mu kanisa that people, the money we give in church, nze nzirya. me I eat it. Kati mwe kibakwatirako wa? So how are you concerned? Njagala Musumba Kiganda, One Pastor Kiganda, Musumba Serwadda, Pastor Serwadda, n'abagenderako mwenna sente ze mulya muzijjawa. the money that you have, Era ze bawaayo mu kanisa muziteekawa. the money that they give in church. Kubanga nze nabagambye nti nze ekisookerwako For me, I told you that the first week, I just get the money, consume it. Why are you concerned? Nembagamba sirina gye ngenda kusanga Katonda mugambe sente zo And I zingi. told you I didn't have a Kibalumira wa? Why are you concerned Bendira about? sente bayombyeko. And the people that consume their money, have they Kati mwe kibalumira wa? So now why are you so concerned? Musumba Serwadda olina omulimu munene oyagala zimba kisaawe. Beera ku bisaawe ebyo. Pastor Serwadda want to build a big pitch. Go and build a field. Musumba Kiganda ekintu kye kimukola mirimu gyo. And even Pastor Kiganda the same case. Mwanyiiga nnyo nga mbagambye nti nze ngenda kufa. You say there. Nammwe mufe nga Yesu ow'obukanzu n'obugatto takomyewo. Kati mbadde mbasaba
nze simulinda kubanga manyi tagenda kudda. I'm not waiting for Jesus, the one that I told you about. Naye mwe mbasaba mubeereeyo mu kisenyi, mubeereeyo mu Ndeeba mumulinde. But I request you go be there in Ndeeba, wait for him. Mumulinda ajje. He is coming. Naye nze ekimanyi sijja mulaba. Naye kigenda obbaswaza. But what's going to assure you? Ekiseera kijja kutuuka nsaba buwangaazi mwenna ffenna tuwangaale. I just pray that you believe. Bajja kubika. Musumba gundi afudde akufudde nga tannaba kudda mujja kuswalira bwereere. They will say Pastor so and so has died, but when you've not yet seen Jesus, you will be ashamed. Nga omwana gwe ffe baana abawuliriza bye mwogera. Ne mujjayo ne byenjogera ne bibikuba ku TV zammwe ne leediyo. And you bring out what I speak and put it on your radios and TVs. Mbu ono Ssenyonjo Musege. Kati mwampise Musege ate nga mwe mwerabidde muli ki? Muli ndiga kati ngenda balya. Agenda balya. Omusege nga gutabusa. Omusege ngulabye. Endiga gwagala zimalawo. Gwagala kuziwuuta. Kakati waliwo ebintu ebimu ng'abasumba abamu tebalina bbiwa budde. Masita nanyumirwa nnyo diversions. Ntawutale ze zitalina nnyo makulu. Naye ate ebintu ebimu abasumba balina obyadressinga. Baba katono ali ku media ali ku mikutu egyenjawulo so okwogera ekintu nekimisiridinga waliyo abantu abato mu kukkiriza. Kati wabulwa omuntu avaayo n'alambulula ekintu ekyo ayinza okugoberera kino ekitali kituufu. Kiba nti bano abasumba oluusi baba tebaagala naye kulwabalala abato bavaayo ayinuzivaayo agaye bannaaye ekyo kifu. Kuba balina Yesu munene basobola omubuulira paka webafa nga taweddeeyo. Kyekituufu. Ekyo kyagamba lwaki bajjewo Yesu ne bateekawo nedda baayagadde kutangaaza obulimba. Naye ate obulimba obwo bwebisse mu ddiba ly'eki ly'endiga. Naye nga busege bwennyini obwedde emirimu. Kati webusanga n'akalokoka noonya byamagero bwentwala butwazi. Ayi kakati omuntu yakalokoka yakatola Kristo aye nagwa kkano nti Yesu taliyo. Oyo nazo mutabula aba agenze bugenzi. Kati vala nti abasumba babe ne bamakinga clarification bagamba bannaaye nedda ekyo kikyamu. Ekyo kikyamu naye nga singa sikyo ono tutubale tetumwanukula. Era kituufu. Kuba yetalina atatukoya tatumalira maanyi. Tatumalira budde bwaffe kubanga tumanyi ye gyakola ki gyagwa. Naye bambi olaba mu kyalo emisege gigwa kava endiga ezisembayo obutototo bwe gugwira obwo lusika mpola mpola yo abalunzi waba wakulembera n'avaako emabega agira emisege gitakwata ekulembedde tegisobola kukwata wakati awo ati waba bangi nnyo awo wabeerawo support asobodde manyinga ekizibu nyingi zigwamu nedda guteega buteezi guteega pulira nze nnyumira nnyo zino documentary z'ebisolo waŋŋamba ekintu binyumira tolaba layoni tayiga engeri ziyigamu zibayanye ebisolo ebiri emabega ebisemberayo ddala ebyo biba tebirina buyambi ate kati wekanga weti ziri ezikulembedde ziteekayo obuteesi kati eno nesigala tewaba buyambi bwonna. Naye kati weegenda negwa wakati ebeera enyonya kufa baba bagenda gitaayisa zirinnyalinnya nefa ezo zonna ezo ziba zidiridde awo ate ntero kiraba mu mbogo embogo nkambwe zijja nezizaagala era oluusi zifa ezo zilayo. So n'emisege mu bantu wegito wegikola ki wegiri kati tegisobola lumba ggwe. Ssenyonyo biki basobola okugaana obikiriza tewali era byonna buugi era olaba vidiyo ye
jaso oba yakola okuwuliza bulimba bwe kituufu kyokka naye nga temuli wadde sensi neki gyolwa kujjamu kyo kituufu naye kati waliwo buno obuligo obuto buno obwo bwe tweraliikirira era bwe butuleetera okuvaayo okujja wano ne tukola clarification ne tusobola okutaasa kituufu omuze gwo guguli siriyasi tegusaaga ate bwe bulaba bobulowooza nno maama waabwo bugendayo buyonga noyonga kituufu ate kati wuunagira mu bayibuli ayogera Katonda kangendeko nange wa musajja wa Katonda bamutaddeko nalya pasita mbu pasita Ssenyonjo mbwalina ne church kati buno buligo obuto buwuliriza ono pasita nga gulya ng'asolamu doctrine mu mutwe yemumalamu wiiki emuzuuza ezunga niba okusaba ng'atandika obivaako wabwe nalaba bita Mumbaale bunabbi Mumbaale ye agamba Tereza ebyekika kyewamwe ogaggawale njakulaga Tereza ebyawa ebyebika ebyewamwe obugagga oyoole era nalabako ng'asabisa akuma n'ekyoto ng'ekyomusabo bajja ne beetooloola mandi bali ku kyoto ekyowaka n'abayira amazzi pulira kati omuntu walaba ebyo era olaba bintu ebite olaba comments nga pastor ndagira amachachi yojeri gwe pastor omutuufu why abantu ebintu ebibajja ku bye balemeddeko tebabyagala kituufu kati wasanga asemba omuze gwe nakitasoota oyo gwe mutuufu kituufu nnyo male ye yagamba omusajja oli wa ddembe okuwasiza babiri asukka mwogo kakati wesanga omulokole ye yagalira bamaama ekyoyo kyamutimbatimba dda agezezaako kikyakoze eki ng'ava ku statement y'amale babasindisa asitami omunya musubi kwetala gamba ate ono kanisa ye eriwa biba n'abasoma betunoonya ab'amazima Solumaani alina bameka abakubalira abakkiriza abakkiriza yalina bameka babiri nono jaja abakkiriza bamukwata bubi statement ati ye tabitegeera ye alaba bulabi alina bameka tamanyi kyajja kitya alina bameka mbu babiri mpulira nakugamba okyagala omulala ngakuwa Jacobo yalina bameka David yabasaba bameka kyokka gwe omutuukirivu nnyo Basinga waliwo oli mutuukirivu nnyo Basinga amuwe Mukama baako n'obujulizi kati namubagamba gwolokose jujju wano nga tulaba bino ebintu twabibasookamu twakusooka mu bulokole gwe naye nga obulokole si ani yasookamu commitment wabitegeera otya kituufu osobola okunsookayo n'otabitegeera nenzija oluvannyuma nembitegeera statement ya Yesu etuukirire aba oluvannyuma be balikola si babeera okitegeera so kankubulire ebintu bino by'obulokole oleetamu amagezi amangi bikulemye biba biganye this is faith era eno si ddiini si ddiini y'abalokole abalokole si ddiini lwakuba nti mulimu n'abali mu bulokozi nga tebakitegeera agamba nze ndi wa ddiini y'abalokole nedda tikati bwe bambuuza oli wa ddiini kineŋŋamba nti nze sirina ddiini gwe toli munaddiini ndi mulokole sirina ddiini wabula ndi mulokole obulokole is a faith movement bintu byakukkiriza kuno kukkiriza
Katonda amadini agacha Adamu Isaya. Amna musajja yo munadini yo, musajja mulungi. Banadini be batta Yesu. Ate balungi. Nedda sebo. Banadini be bamukomerera. N'amateeka agaabwe ge baakozesa. Ne gamukomerera. Abamawutanda ate balungi. Nedda si balungi. Kati ffe tuli mu kukkiriza. This is a movement. Faith. Ubulokole si ddiini, obulokole nzikiriza. Yesu kyovudde abuuzanga nti no okkiriza mu ggwe nti sebo nzikiriza. Ayinza wombuuza akugamba nze nina enzikiriza gye ndimu ya bulokole. Sirina ddiini, ndi mu nzikiriza. Nina kye nakkiriza. Buli akkiriza n'alokoka. Kituufu nzikiriza. So eyo si ki? Eyo si ddiini. Tudde ewani. Ewani? Essenyonjo? Essenyonjo. Akali? Essenyonjo olu sometimes oba anonya amawulire. Bamuwandiikeko. Andi kati otolaba muntambulize. Ayagala bamulabeko. Batambule wonna. Ati kati olaba. Yesu alina olugero yagamba abasizi obanga osiga. Yetofaayo siga ku makya. Siga emisana. Basiga olw'eggulu. Tomanya erikola ki? Erimera. Kali naye amanya kano kankatambuze tomanya. Njafunirayo bidoofe byange. Bidoofe byange. Njafunirayo obuligo obuto. Mbulye. Anti agaya ja ngangaje muyayo. Oshekera. Ajabalya. So abasumba bayogeddeko nsira buzibu nabo. Kye bakola bayina be bayamba. Bataasa byine endiga ento zino. Omusege gugu gwagala buno obutasawa kulwana. Ebyenkulu beyinza okujugirawo n'enkubateke. Bejembe. Kati buno. Ate bugunda magumba. Ate dawa mbwe mekete nnyo. Speed. Tanamira bumizi. Anange. Tebanafuna kigambo kubanga kisuula emirandira. Kaza obulandira bwenkana peni. Obwatema butemi. Olabukozi bwayo. Menya bumenya. Kituufu. Naye kati bali abalina emirandira emigumu. Talina kya ne wayogera ne bukya. Amusibako n'amusibako n'amukweka. Kati gumanya amazima. Kituufu. Ganfula addembe. Aye bwe yajja gamba mbu Yesu obukanzu taliyo ng'obikkiriza. Sisobola na kubikkiriza ebyo. Gwe mwennyini ofunyeeko experience ne Yesu. Gyakujja okola ki? Ndabayo. Ate osomye Bayibuli otegedde Katonda yaani, Kristo yaani. Tokyali bali ababuzaabuzibwa mbu ate Katonda tazaala, ate Katonda si ye Yesu. Akati gw'otegedde. Amazima. Yes. Kale ne wayogera ne bukya. Akulekanga wakuleka. Gali Essenyonjo oba anywa biki. Onowunya nabwewuunya. Omuntu yali anti omusendika mu Bagalatiya 3. Oba anyamuloga yatandikira mu mwoyo akomekereza mu mubiri. Oyo sebuyo yali mu mwoyo. Yali yokko. Uyazze buzzi mu mubiri. Yatandika mu mwoyo. Va mu busibe ebya serious naye kaakati lwakuba aganya okyusa akapande. Alina teeka mujje mu busibe. Mujje no mu busibe tesi muve. Kati yali agamuve. Ati mujje mu busibe. Tanakateka buteesi. Ati akasanti kakyusa waliwo endiga ezijjette okubuuka. Okubuuka. Sitaani ateekamu obukodyo. Gana bagamba enswawa ekyusa ki? Amaaso. Naawe mwenvuba okyusa. Nenga wono sigadde ku kiswa. Ino zisolooza. Zaagala tezaagala. Zino gwamu. Kino okugwamu. Kati yani? Essenyonjo. Kati ate oyo. Ali dangerous nnyo n'okusinga nga Mama Fina. Eka naawe. Afina yate mwangu. Anti yoba omutegedde wawaagwa. Ewa mangu. Yaba takumenya. Kituufu. Naye kati ono.
tomanyi guli musege tegutegerekeka byandikwa bigumanyi abo muzibu oyo kituufu abamafina bayogera naye akaloko katabikkiriza agambo bisamize naye akali mbu pasita gundi n'ayogezanya pasita no yabyogedde nabyogera awo wali obuzibu nti katono yekwese eno singa avaayo n'alaga sayidi kiba kiyamba naye kati yekwese eno oyo aba muzibu nnyo wakutegeera ekyo kiba kyakozesa kya sitaani kinene akuba bubi nnyo bwoli bandekako pasita Ssenyonjo ati mpulidde ka statement agamba mbu Katonda namusangawo kumuwa essente ali ku kyekimu ekyokumi bana kireesa obuzibu doctrine kati ziyitiridde andi kati yagamba ekimu eky'ekkumi tekirina mugaso kubanga mugamba mbu kya Katonda obeera musangawa mpulidde era abuuza ozimuwa ye agamba mumpendye muwe nze Katonda aliwa ye Katonda yatuwa azaagazaki naye abantu balina okusomesebwa ku kimu eky'ekkumi ekyo kubanga ekanisa eyo gyolaba bwojja n'otuula n'ogenda wekiri naye tomanyi biki biri muki mu kanisa yekanisa olaba gwe tolina kanisa eri physical naye ate olina online ministry naye abantu basobola okukukubira ng'ate baagala buyambi obayambeko kati ate eri physical omanyi bantu bameka abagenda nga baagala obuyambi awo omanyi bameka bebalabiva kubana abafere ba pastor naye wali ekkanisa entuufu osegedde kakati pastor naye newaba akola ayina famire kituufu nnyo tasobola kulabira kanisa yonna masanyalaze muma byononese manya biki mukyapangisa osegedde kakati ezo zeze muwaayo ekimu eky'ekkumi ne pastor kwalya ago ge mazima agakaawa pastor alya ku kimu kya 10 kasooke tukigendemuko wano kirambulule bulungi mala 310 awo bakakase kyo bagamba muleete ekitundu eky'ekkumi ekiramba mu ggwanika ganamanika ge bakola ng'eddango n'agamba bw'ati ennyumba yange ebeeremu emmere bayaki kulya n'agamba bw'ati era munkeme nakyo bw'ayogera Mukama ow'eggye obanga siibaggulire ebituli by'omu ggulu nebafukira omukisa olaba mu ndagaano enkadde kalensi zaali tezinabakola nnyo kyaba bakozesanga biki birime bimere ebyo naye kakati saawa zino we tuli emirembe gikyuka tuli mu generation ndala kijja kuba kyazonyidde kugenda okuleeta emimonde pasita emimonde gijo pick up namba kimu kya 10 kyange kikyo nkireese kijja namuvundako kiba ennaku n'oba olina ente oyalagiwa paasa oyinza obusanga talina wagirundira ekituufu nakugamba tunda oleete sente zikole ebirala yes okitegedde kitegeera naye kati ekizibu kye tulina nti abafere bayingidde nnyo mu kimu ekyekkumi omuntu akulaga nti wotawaayo kimu kya 10 ate gwe kana asobola kukukolera n'omulundi n'ogumu nga wasanze akisomesa maama ojula nakuwaayo zonna olaba ekimu eky'ekkumi webba ojula kuwaayo 10 ku kya 10 omaleyo okusemu emirundi 10 naye ng'ekyaddala Katonda okukolera tasinzira ku kimu kya 10 kuba wali ababiwaayo naye ng'ate emitima gyabwe miki mirala nnyo ng'ali mu gavumenti atuteza abali basiriimu balwadde basiriimu balwadde ba misujja biki kati ekyo niwaleeta ekimu eky'ekkumi ekijjudde oteya baategese oluguudo lwa miliyoni 10 n'ojjako akakadde kukyakyo yagaba bakusabire ne mumuwa ne front seat atuula awo kati ebyo Katonda si byakolaki si byatunuulira nedda Katonda tebakugamba I love a cheerful giver
ayagala nnyo omutima omugabi nga kivudde ku mutima omugabi omutima oguli genuine kati ng'okyali ku ekyo kyogamba weneekubaako mu mutima gwange nga ndaba si kirungi kiwaayo mbireke weerongoose nga tonnakiwaayo nasooka kwerongo then nkitwaleyo weerongoose naye olanga waalaleekale waawo era ebintu ebimu tubirekere Katonda kati malaaya agendagenda yeebake n'omusajja akireete bwalabeke kanisa egoba ekimu ekikumi kya malaaya sinnagirabako ssebo nowa keesi tebazigoba naye gye bakijja walungi bakola bizinesi Katonda akkiriza obwenzi okwetunda akugawa ogw'omubiri yeekalo ye ate gweolifunamu ki ofunamu ssente mu yeekalo ya Mukama naye bazitwala nizikola ki mulimu gwa Katonda bazisabira nizigula amasannyalaze enjiri neebuulirwa kaakati kisemba naawe gwaleese kisemba ku nze ate basalina obuzibu ageragena alondole buli omu gyasula negyazijje nedda gwamanyi gyozijje kati kiri eri gwe okwekolamu omulimu gwojja zitwala zikole kyezikola naye gwazireese woteetereze kisemba naawe kirya ggwe era bukana tojja munyumiza ebyo nti nkubayo ekimu eky'ekkumi ajja kubuuza weebali ozijjewa anti kakati ngenda ku street yagamba ali kuŋŋaanya obugagga bw'abamawanga bonna n'abukukwasa batali bakkiriza ali bubajjako n'abuku kitegeeza nti n'omubbya bano ababba mu gavumenti asobola zitwala mu kyaki kale talina buzibu ne bazikozesa kye bazikozesa kubanga naye munnamawanga yes naye eri ku akawunti y'eggulu ziirewedde emirimu eriko n'amatu teganvaayo ati byowaddeyo bivuddewa soosi yaabyo ye tajja kugaana sookoleke olinga onzijukizaamu nti Katonda kano kowaddeyo si ye tageti ye wano ogikavudde neeneeneeni tageti ya Katonda olaba nti ogenda kweteekateeka ku Sande twalayo kimu kya 10 oba kiweebwayo awo oli kukitegekera awo wakirisiivingira wano mba ntuukiriza wali oli kutuukiriza bweyamu ekitegeeza aba yakifunye dda wano nga wano era wano oba okitegeka agenda okikubamu tooki nga oba omala biseera eri otutte bajja kwebaza mu kyaki naye wano zero yasooka okuba tiiki oba longo nga tezinaba natuuka mu kyaki singa abantu balina idea nti kisookera wano mu preparations nteekateeka wano ng'otegeka fene Mukama nafunye 10 lyange saala kati Mukama kwebaza wali abakola nga tebasasulwa Katonda takukakoza numala emyaka 2 nga towaayo nasimwa kimu kya 10 talina buzibu kandi gwe otamwana akola atya badde manye n'akyuka jamuyisa bubi atya n'izuuzu weeraga nazo eyaganyiza ozifuna kitegeeza ayina nga yasazewo gaana osobola kiringa mwana muto oli waka gwe taata n'ogula buswiti buna n'omuwaako kamu omala okamu watandika onona mugamba mpaako mbunedda ng'ate okyalina obusatu galengera ono tamanyi nti nakye nnina nze nnyini byo ebowooza olina akukagenda kuggwawo togenda kudda ngenda kudda era mugambe nti munaye bwaweddewo ogwibira kuza taata nyongera naye wano oba oyigiriza mwana disipulini mpisa kino Katonda atuteekamu mpisa tubeere n'empisa egaba kubanga bano abeetaaga obuyambi Katonda tagera kugulawo ggulu abaye pasita teekawo ebifuluusi nkuwa ekimu eky'ekkumi zino zabamulekwa zino zabanamwandu zino alina kozesa ani nze
kuba Katonda waffe mugabi ayamba kate gwa ambasada we ekyo kituufu aba akuteekamu ki naye newoba ogaanyi era ajja byekolera naye woddayo anti wene ebyokuddamu ebibuuzo Amerika wesindika na ambasada nalanika okukola ebibye tebamunyega bawanika buwandiisa ebbaluwa tumugobye tuleeta mulala alina okudda oba akatuukawo oti ku kisaawe US mpingu nti ate kiki ate kati bakikiridde mu byeggwanga nadde nakoze bulungi ebyewayogedde wabijeewa mpaye embalirira wayogedde wabijeewa sooka otubuulira nti wa accountability anti kakati olaba luli eri ambasada byonna byayogera birina okuba nga biconfirmingiddwa State House ng'ekakasizza yes teri ambasada ayogera bibye oyo aba anoonya kudipotingibwa kumukwata byoyogera byonna eggwanga lyovaamu lirina okuba nga liri aweya ekyo byoyogedde nti bituufu oba si bituufu ate olina okuba nga olina tefutefu defendinga eggwanga lyo sikulirekerera ate kati gwoli ambasada ki nti kati wendabye kikyamu mbaleka bulezi ate otya mwabamanyi kaffe nga US ekyo nedda kwegamba oyogera ku lw'eggwanga lyo gwabeera pulezidenti ambasada abeera pulezidenti w'ensi eyo mu ggwanga eryo lyabagenzi era bamuyita his excellence oba high excellence okakasa ambasada babateekako ekyo ekitiibwa kati kyogamba kyabateesezza eno oli abanga ateesezza omukulembeze byonna byayogera biva eri era newaba alina kyayagala okwogera asobola kuba eri kasimu nti owaayi kiriwo ekiti newekiti nkyagirawo oti era byonna byayogera babibalira ku US ng'eggwanga era ambasada wa US tugeze n'akola ensobe mu Uganda n'ayogera ebyensimatu tebanenya ambasada gavumenti ya US yagambye weeti tebagamba ambasada ani yamutuma tumanyi nti ani yatuma ambasada faaba US faabamutuma ate kati yagenze n'ayogera ebibyo ate byonna byayogedde byamu tasobola kwogera bitali bibye kirabika yayogedde nga yeyekiikirira yajja kukiikirira sebo kati naffe tulina gwe tukiikirira sokoleke kyevudde abantu bagamba omulokole mu akola ekibi nti abalokole bonna ekikere kimu ekigwa mu mazzi ganagakere nkutegedde kati kino ekimu eky'ekkumi mpisa Katonda atuyigiriza tubeere nga ye DNA ye nkutegeera naye tosuubira mbogeramu wa kimu kya 10 mugulirira ate osuubira mu kimu kya 10 kigenda mugulirira oyindako ote ondetedde akabuuzo akalala ku mutima waliyo abatusomesa ne bagamba waayo ekimu eky'ekkumi nga okola endagaano ne Mukama ekyasi mukole endagaano ne Mukama mu ekimu eky'ekkumi eyasi tugeze nina mpadde ekimu eky'ekkumi nga Mukama wankuwadde naye nange njagala ate gw'omusalirawo anti batusomesa tukole endagaano ne Katonda anti tunulira Bayibuli endagaano zonna ezikoleddwa neze bakugamba oba waliwo webikwataganirako wadde waliwo ekyanduka kye batuwa awo Ibulayimu yemala okulwana olutalo ekimu eky'ekkumi kati leka nkutandike kuona omukyala Kaana endagaano gyakola nani ne Mukama endagaano yonna gyokola ne Mukama omutima gikola biruubirirwa ki kyekikusindiikiriza impression kyeri awo ogamba Kaana bwe yali tajja essiro buli mwaka yali tasaba mwebyo biba byayogera yali takola nga ndagaano yali agikola lwaki Mukama yali tagisa mu kitiibwa yabeera gikuba mu ttooki ng'ejjudde eri Kaana mwereere muno sifunamu
Nali nsomesa tulina class bagita intersocial class ya begayiriza. N'abasomesa ne mbagamba. Saala yonna gy'osaba erina okuba ng'egulumiza Katonda. Si yaabwe yamu. Saala oba yakwenyinya oba yakwebaza oba yaki at the end of it erina okuba ng'egulumiza Katonda. Ng'emuwa ekitiibwa. Twali tuyiga nti ku strategy, satanic strategy against your prayer. Sitaani akulemesa ate okola ki? Okusaba. Nti Sitaani akimanyi okuyita mu kusaba tugulumiza Katonda. Kati baba batayagala osabe. Kati saala gy'okola neeba yakwegayi kwemenya Mukama nsonyiwa ku endi Mukama alina okuba nga yagulumiziddwa. Nti otendereze mu kwemenyaakwo nga Katonda alina okugulumizibwa. Tugeze olina ky'osaba request. Yes. Mukama kino nti ekyo ky'omusaba nti wakitunulamu kigenda kugulumiza erinnya lye. Results ezivaamu. Saala zino ez'okujja n'otandika okuyomba. Wemenya tewemenya osonyiwa tosonyiwa ezo ziba tezimugulumiza. Obuuza okwenenya omutima gwena okumenyekera awo Mukama okimanyi nti oba omugulumiza kati omutadde waggulu gw'okakkanye. Kitugamba nti saala yonna erina okuba nga egulumiza. Kale Mukama yatunulanga mu saala z'erikaana mu kusooka zakkaana nga talabamu. Alabamu mujjawe. Kitiibwa kye kugulumiza alaba mujjawe agana yamweragireko. Mukama lwaki oyo nange mpa ayinaaba agenda n'abayonsa wano n'ansekerera nange mpa. Kyalo kyonna kinsekerera ndi mugumba. Mpayo nga munaana. Nange njagala balabe saala kaana waabwe ng'ayina abaana. Nange kakutte tugeze mu trading center. Kagulidde kiyogati awo. Kanyweko. Amageno tulagamba ayagala yogera mu tawuni ogula yogati nze nfuniramu wa. Sina kye nfunamu. N'abatansinza bagula yogati. Kano n'atwaga endagaano zino zenkola ziri selfish. Zakweyagaliza. N'abaana bamanyi w'omumpa wuwo kamukwagalize. W'omumpa nze kasitaava ku mabeere waati sijja namusalako mbiri aka ngamaze omuleeta muki ewuwo akazinga ekyo kiwasooka naawe singa nakuwa dda ati njagala mulenzi njagala muki mulenzi baga nyina kuwa buwika lenzi nyina kuwa eddenzi nkuwadde nabbi Katonda waffe atwagaliza gannini si butono. Mindset zaffe kikuve tulowooleza wano. Ate kakati ekizibu kye tusanze kikino abatusomesa ndowooza babe batusomesa mulala batugamba nti munnange eyo abamu bagenda mu masabo ne bakola endagaano nemwe mukola endagaano ne Katonda. Anti kati bali abagenda mu kukola endagaano mu masabo baba bamaze okussa kimu n'emizimu gyabwe. Bagambye gisobola okukola endagaano naye nga tegikusimye. Sooka oleke nti tugendako omwana tugamu saddaaka. Mugamba nti kituufu. Linda gikuga ogendayo tugenda kuwa omwana. Naye omwana oyo ABCD ntiye. Nemukkiriziganya. Mulina okusooka mulina okubeera mwana akoodi. Tosaagala okigamba mumpe omwana naye omwana agenda mutwala mu kyaki. Eyo tabbu nno. Ndowooza okiraba. Waliwo obutakwatagana. Obanga obalyamu olukwe tekisoboka. Obavuma. Kati kyekino nti ogenze Katonda yabakola endagaano naye naye bwe yagala okukola naye endagaano temulina mukwano tewali nkolagana ate bagala okukola naye ate endagaano nga temutwali nkolagana. Kati banaabasomba kye batulaga nti Katonda bizinesi maani agwegenda omuferefera ayi mugaye kati Mukama ndeese kino nkolera ki omutetenkanye Katonda ki kyakwagalako kitobe omuwa
mpulira kikyogeno mu kati we batulimba ye kyasooka okwagala yenkolagana gyolina naye kati wenoba nenkolagana naye nga muli mwana akodi ogenda kusabira mu mayindi ye kekaliko wangambe mu magezi ge ogenda kusabira mu wiru ye mpulira kati agenda endagaano egenda kolebwa era gakikona musitampu wamusiza kimu kati kaana kasaada mu wiru ya katonda waati akakati kiki kati osabye omumpadde kankuwe n'abalala ate gwe n'obeera wakaweka ono omumpadde gwe n'obeera wakaweka nti nedda kibagale nti ate katonda yamuwadde omwana ate namujjako kankwongere era babiri twaga nti nyazaala abalala tebabalika n'abeera eri mu ssanyu lye eri omwana aweereza ajja ku kyoto ekisiiro asangayo mutabanyi essanyu tuvala katonda kyakwatire kubeerako ki buyinike okuba buyinike kati balazima batubuzaabuza it's not all about covenant it's all about relationship Museveni tasobola kuyita nakuwa bwala disi nga temunaakolagana atya oba tugeze nakakati gwe gwakulya abakyefu bange anti omukisa guyinza okungwira kati gwobadde sekuritale wa nuupu gwakulira abafumbi guyinza okungwira omukisa nti tasobola omuteramu kanywe nkawulire era naye anoonya ababeki ababenko banagamba kola kino nga bajja kikola nga tabuuza oba kigenda vamu results ziri negative oba ziri positive omukulu akoze eki omukulu agambye kati katonda ayagala n'otuuka awo kweyo level n'otuuka kweyo level nti nesaddaaka eyo gye bagamba owaayo yenyini kati abamaze n'okuga yenyini yaba agikugambye nti gimpe oba togijje mu ndowoozayo newoleeta 10 yenyini yaba alukugambye lwero lwaba ayagala zizijukanga nakalokoka first yasookera ddala nalina nusu ebi bina nusu bisatu nalina 5 newulako baasa ebi ya bibiri noteekamu ebisatu byo nteekamu ebisatu byange nempandiika nenjagala ngamba mukama kino kivudde ku ntobo y'omutima gwange nkuwadde kyonna kyenina mpeddeyo nimpanika nsaba naye omwaka gwagenda okuggwako muti nga byonna olwomusiti bye nawandiika biriddaani yatunulira omutima naye teriyo bateekamu bukadde 5-10 naye nga tewali kyakolebwa yadde n'esimu naye naye baali tebakoze endagaano naye mbaakola endagaano kati nga tukyali awo ku kimu eky'ekkumi kitambula bwe kiti ekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo bino tubiwaayo lumu oba kino nkya kyokka na kino kyokka ekiweebwayo kubanga bakwebaza sibigatta ekiweebwayo nsooga mukama nkwebaza kazinziwe mbadde omulwadde mukama mponyeza nze nkwebaze netakawufaliiki kange konna kansobozesezza konna kendabe nti kajje ku mutima okusinza ku kyampisizza kituufu nnyo empaayo offering terina amount tebakufera terina amount oba 10 gwe kasitola katonda kyakuyisiza mu kigwana 10 twala awo tutegedde tuzeewa musajjawo alawo nesenyonjo ye business man walaba abantu abo alaba si sente njerere alaba sente vaayo yagambye mbu ye yayogedde mazima ng'omuseza gulesowani olina eziribwako abantu ayogera lwatu ate kala nakugamba eziribwako nsolo nti ye muntu kati yagambye nze webazimpandya nze ndya buli katonda sina jingina mukolaki kumusanga byandikibwa yabintapulitinga kanali bulala nnyo kubanga katonda agamba obanga toyagala muganda oyo gwolabako kale ate nze gwotalabako ononjagala otya katonda tumutegeera tutya okuyita mu bantu betuli nabo
betuwangalira Katonda mwafugira tagenda kujja omulabe n'amaaso kukwata kisoboka nti wuyase muba Katonda bwe ne Yokaana John the Revelator ne mu kubikulirwa kwe yalimu yali tasobola mulaba nasi n'amaaso ge yamala gwansi wamala mukoonako obukoonyo ga Yokaana nti oba ezuukuka kale gwokyala wano mu mubiri oyagala omulabe ye atazaagaza ki sente wabula alina abantu abeetaaga kati Jumba yagambye azira talina bayamba naye abantu bonna bamanyi nti ogenda ku kanisa bakuyamba kyo kiri n'oba musiraamu tebajja kukugoba n'abafere gye baddukira okitegedde kakati gwe musuubira pasita gazijjawa ate bayibuli egamba kabona anaalyanga ku kyoto omulizi w'enjiri anaalyanga ku njiri ye kati era ezo zimuleetera pasita kwalya bayibuli yakugamba dda mazima kwakola ki kwalya kati nze wesikanyiza na kimu kya 10 bantu kye boogerako bwe kubanga kyampaka nti olina kireeta kyabuwaze kyolina okisasula naye kalwana takukaka ati waliwo muyangamba otaita kimu kya 10 ogenda kubibwa nedda kati owulirize Derek gwe mwennyingi oba nagambye it's all about relationship gwe nenkolagana yo nani ne Katonda ye matalinga URA enkuŋŋaanyo y'omusolo gwawa wekiri omuntu asasula URA musolo enguudo tezigenda kukolebwa temugenda kubeera munsi sente ze muwa URA zezikola ki zezikola ebyo mu nsi ezitegeera va mu nsi ezimu abantu bakola ki abantu sente bakola ki bazirya buli buvunaanyizibwa bwo nga citizen okuwa omusolo okusasula omusolo kituufu buvunaanyizibwa bwo naye ate n'oba osazeeyo ogukubirayo tebakulinako tabu osobola survivinga osobola obeerawo ne batakukwata naye lwe bakukutte ng'otegeera nti okulya omusolo kibi kituufu kakati nawe osobola oddooginga ekimu ekiku notawaayo naye omuli waali kukwatira natti oligenda n'oŋŋaŋala Mukama bansonyiwe kubanga sinti ekimu ekyokumi kyekireeta protection mu bintu byo enkolaganayo ne Katonda nagambye waliyo n'abawaayo more than 10%. Kakati lwakifuuka situgiteeka ku kimu kya 10 waliyo baba basalawo nga bawaayo half of their salary ekimu ekyekumi zekyuze Mukama kyeyanuŋŋamya kati wetwatuuka twava ne ku bimu eby'ekumi ebikyakalira bimu bya 10 tetwavaawo ddaawo abantu bali ku 50 60 waliyo abamu nga n'ensi bagivaako dda nga wezizze waziweereza mu orphanage eri waziweerezaawa kali bw'oba okyakalira kimu relationship kolaganayo Katonda akugamba ki kyokola kituufu tagenda kumala kukaka nti leeta tolinda ku njiri ya pasita mwalemweyo balina ekimu ekyekumi kigamba kino wali abakywayo nga tebasuubira simanyi bagule ebituli byeggulu yaggulagula dda kati bwe biki byoyogerako kituufu nnyo biki byoyogerako bagule ebituli byeggulu byeggulagula dda yaggulagula dda obukuumya waliwo omusajja agenda osabira omugagga wamala otuuka pasita mugagga nakwata bukadde wabaali 10 namuwa namugamba nsabira osaba okyala kyemanyira yamusabira mukisa amugamba pasita mukisa nina njagala saba ekirala nti Mukama akuwa obukuumi abajasi nina sabayo ekirala ne kamera tuziraba Mukama akugaggawaze ate naalikwadde 10 nga ndi mwavu Mukama akwongere yongeremu ze nina noyana wenziteeka investment wambuzi saala teyaggwayo sipasita ng'alina n'ebyayogera ye yali ayagala ekisusse ku ekyo
buli kimu akirina ayagalayo ekirala yali ayagala kumubuulira nti nkolagana Mukama akunyweza. Yesu kyeyavudde agamba omusajja omu yamubuuza nti mukama wange nkoze ntya okuyingira mu bwakabaka byonna n'amubuulira buli kimu nnina amateeka 10 bazadde bange basaamu ekiti kakati si ekirala oweebuuseeko kimu kiki tunda byonna era gomanyi ntwana gye ntuyanyemu bifuna mbawe tebalina we balimye naku zino bagamba akozeewa okitegedde so bwakozeewa waliwo wekituuka nga it's beyond Katonda nga yakuwa instructions bali bakyogera kimu kya 10 yagamba ezo zonna ziweeyo ogenda yanga oziwaddeyo ogenda yanga ate engeri endala gizize times 5 tobitegeera kati obuzibu we bujjira be baffera ababiyingiddemu nti kati ebimu ebyo10 tebikyakola mirimu gye biteekeddwa kukola. Kituufu ekyo nemusasula kyaki emisa ebibawo n'ebirya ekuba netonya n'ebakuba naye nga amazima sente zijja muki mukyayi ni tezirabika ye pasita ali eri yazimba tegula okakasa nga emmotoka gyapaakinze mu lujja w'ekkanisa n'emmotoka eswala terina beera kama ne bannaye musaamu agengege wano onobeera piki na bugaali ng'emmotoka yokka mbisi kati omuntu asabira omwagala ekimu 10 tumuwa kyaki musemba omuwa kyaki ale kiba kyaki kulya tiwabo babivaako beesangira abatalina kyebali ne babawa naye nga sitaani yayingiramu sitaani buli ekimu ayagala akikyamye ova ku kituufu olw'abantu abatonotono otandika okukola ebitali bituufu so saawa zino twava mu ndagaano enkadde kyeri kyali kisiikirize tuli mu reality osobola okugawaayo bitundu 3 ku buli 10 kituufu 3 ku buli 10 gye baalize bamanyi nakanze omusaala gwange kanangaye buno obuweereza nkubawo ebitundu 3 ku buli 10 okyakabira kimu kya 10 baavaawo dda maama alose nyingi byabo sibitegeera wabula kyalina okugamba ababyonoona sitaani be yakozesa ne babyonoona twala otuuka mu kanisa ezimu ekimu kya 10 kya kibooko nga tokirina galamira bakuyiseeko obwembuya ojja mu nyumba ya Mukama nga lonjereere kwata kati omanyi nti baleetedde abantu n'okumenya ssente mu bubi baleete mu kyaki anti bakwogereko tipasita tayiteko linnya ly'okatuuti kituufu n'okulayo Peter pasita yo Mukama mpaddeyo 5 kama kuwa omukisa mwana wange bali ono omwana ono mumulaba ayagala Katonda alingalaky enkyata agende wa James amwongereyo 5 alete 10 atopinge umuwaana kati bye bireese obuzibu tetuzeyo mu ddiini anti era kati entiisa tekyaliwo kati oliye nga buli walinya katuuti kimu kya 10 kankubuulire omuntu alina enkolagana ne Katonda alina entiisa ya Katonda tebamala mugamba yeetuma yekka Katonda baba n'enkolagana ne Katonda waayo kino kola kino kati finance ze n'obulamu bwe obeera mu insurance ya Yesu kituufu yakomandinga ne bamugamba akawunti gikaze teyeebuuzaako teyemulugunya agikaza bulungi nekala kuba aba amanyi Mukama wagambye otwala we watuufu
baba ine enkolagana naye kituufu nnyo tasobola mukkiriza kutwala wafu era bebo mukama batasobola kuganya mubi muli omi kujja kulya byabwe tasobola kituufu tasobola era kati gwe oli bibyo oshegede mukakuwa kuolwayo kimu eky'ekkumi oli bibyo wazifunyire makubo mafu tegede ng'oli kukikwata emateeka ekimu eky'ekkumi kisukkaako awo kyolowooza ekyo eky'okutwala obutwazi ssente ekimu eky'ekkumi Katonda wano mu preparations era ofatole yennyini wano wootegekera gamalengera omwana wange ateeseteese omwana singa abadde n'ensukka wano yali waddeyo nga tayongera ayongera alogoloza mukama ayogera ki oli omukazi ow'eppeesa ng'ategeka yingira asinze gafalisaayo bagali abafalisaayo baleeta ssente empitirivu naye enjawulo bano abafalisaayo sente ze baleeta nfikkira bukungumuse naye nguze omugaati naguzeeko akanzaani olunaana olwo gatako biri ebisatu twala tezimuluma kabalansi bububire naye oli yanoonya naliwadde ki Katonda wange bama kino kyenina kiikyo agamba n'abasinzi magi kitugebege nti waliwo aleesa obukadde 2 5 10 asembyeyo ekitono aleesa aka oli najja n'ekinusu kye ekyente ekyekikumi ate nga kikadde kikadde oba wabadde anoonya wansi w'ensuwa ayinza kuba yakikuuse na bukuusi musenyu kwata omusajja sitiruwaya mukama nange nfunye ekyokukuwa musanyu n'aleeta agala ladies and gentlemen mukama yeebazibwe twagala obbagamba mwebale kuleeta mwebale nnyo mwebalire ddala naye omukyalo nomulaba atuleetedde nusu eki 10 ekya Uganda abasinze mwebba ojula sabayo sente ze kana akamanyira ate sikalabanga wano sidda zikya kadde 2 ku 10 obuki byoyogera gwe siddamu kuwaayo sisobola nakuddamu eno kanisa ate kuwaayo kumpisamu maaso kanisa enyooma era gwe pasita olabye kati wosanga bano bapasita ono anaagenda n'anaagabirira awo tasobola kwogera ekyo ne Yesu teyafaayo kuba mugenda mugende nze siri ku ebyo byemuleese obukunkumuse bwammwe singa ono omukazi abadde ku bugagga obulinga obwammwe yali situde na byonna olaba akoze kino nga anoonyezayo ekyebbeeyi mu bulamu bwe kyekyo naye mwe munoonyeza ezaafise ku kanzaali katungulu kinga mu kanisa bagaba ne tusiga engoye oyo n'aleeta ez'ebituli biki byo zaleeta ziri ennungi tokwatako kazoboosiza eki mbasiga ngoye olugoye lwe batasobola kuwa n'okukkiriza naawe tolugaba sooka olujengayo mwe balumpa nsanyuka nti muno nedda nsobola lugaba nga kikulu tusiganye oddame tusiganye ensigo ezaalibwa ddaka w'okubi w'osigako engoye empya obaaki ndowooza kimuyisa bubi empya obaaki ani yagamba buli kusiga engoye ziba nkadde kibuuzo nno bw'osize bikadde naye ate oyagala mukama akuwe sente ogule ki empya sibola badde balabe balungi nnyo ababadde ku mukutu gwa desitiro kama abampeera omukisa kale bala nnyo kubanga ate badde bamutugoberera baganda bagamba anyumye emboozi emboozi tebankadde obulagimusa nga yakola ki yagikaddiza nsuubira oyizeemu n'ebyajjumba byakola ki abyayogera
Ssenyonjo lwaki bamuddamu abasumba bagamba bali badde basidda ku Yesu so nga lwaki bamuddamu kubanga baagala okuyamba bano abaana abato mu Kristo kuba yagambye Musege ajja balya so tetusobola kukkiriza okulaba nga emisege gimalawo ki ne Dawudi yalaba eddubu n'afagana nalyo n'alaba n'empologoma n'agamba wadde tulina endiga nnyingi naye alisobola kukkiriza kano okalye omalawo kano lyakwata akalala n'agamba nina obbayuzaamu kanyavizo tusobola kukkiriza kulaba ng'omusege guli ku buligo obuto bumalawo gukyamya kubanga abasumba bakola ki bavaayo naye mu byonna nze nkusaba sooka ozimbe enkolagana ne Katonda ajja kuluŋŋamya ki ekyokukola kakati gwokabira kimu kya 10 oli awaayo omusaala gwonna ye agamba atya obunene bwa Kristo muggwe yenkola gyakola niwe mukiza n'agejja ogenda kukola ebikuyisa omulalu you do impossibility ebitasoboka kyeyagamba nti omunaabeera n'okukkiriza mugenda kukola n'ebisinga binakola Yesu ayina we yawaayo ekitundu 2 era kujja kwali bali abawooza we bajja abaagala n'agamba ebyasiza tubikoleki kabya Kaisaali mube Kaisaali naye waliwo weyavuga emmotoka ngisizzemu mu kabona kati waliwo bye tukola nga ye teyakola ki naye nga yabirekera ffe kugina emirembe tubikole so ng'olwokola ekitolemu okwejjusa sooka obeemu enkolagana ne Katonda omwegamba yabya Katonda tebikola oyinza okuba akolera mu ndowooza zo wawangayo pasita kulaba okukwogerako katuuti naye nga mazima mu maaso ga Katonda naawe okimanyi enkolagana tewali weekaza kale tubagaza olunaku olwo gye katutolemu ku Katonda tukomewo mweraba